Nkwebaza okubanga okyangoberera. Nze Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst, ngoberera ku YouTube, TikTok ne Facebook. YouTube subscribinga, commentinga, likinga. Naye nkusaba nti emboozi zino zirabe. Oba oliawo ziyinza okubeera nekyezigattako. Onako olwaleero nkuleetedde oluyimba olwa ababyennyimbe olwa Angel Sekandi Gasuza. Angel Sekandi Gasuza abasinga erinnya twamutegeera nga ali ne Prince Job Paul Kafeero mu kibiina kya kulabako Gita Singers, naye nga ojja kutaagulula ku bigere oddeyo emabega nga afulumya oluyimba olwamuleeta mu kisaawe ky'okuyimba ebigo mu bayimbi ne obulamu bompi. Yafulumiza ku lutambi olumanyiddwa nga abaana b'ekkobe okwali ssenga w'abaana ne Night Nantabaazi, olutambi abaana b'ekkobe. Kale kansuubire nti muli bulungi, katunyumirwe ku luyimba luno, naye nga nkugamba nti gwe eyeetaaga ennyimba zino nsanga e Kasubi ku basooka kwa Bula Stage wenkolera emirimu gyange. Oluyimba nduteerako nusu 5, ntandikira ku nnyimba za 15,000 wano ku WhatsApp, nduteerako nusu 10, ntandikira ku nnyimba za 15,000. Kati gwe eyeetaaga bivulu maziika n'ebirala naawe osobola okuntuukirira. Kale embeera ndowooza oluyimba n'ebigambo mukoddomi wange Angel Sekandi mubiwulidde byonna byayimbyeko. Kyensuubira nti kati kiri eriffe okubeera nga tujjamu ebyokuyiga, naye nga mujjukire nti okwabya ennyimbe kintu kya buwangwa wano mu Uganda, kubanga obuwangwa bwaffe bwa kiddugavu, okuggyako bano abaleese obw'abazungu ne baba nga batandika okudibya ebyaffe ebya wano. Naye era byebimu ku bintu ebigenda otusumbuwa amaaso, n'ezi famire ezimu zagootaana zaafuna obutakkaanya wano ne wali, naye nga ebintu byekuusa ku bintu nga bino. Kale yoyo Angel Sekandi Gasuza, mubooza aliwa? Wuuyo nkulaze nti gyali n'okukola akyakola. Kati gwe oyagala omwana wo okubeera ng'afuuka munnayuganda ow'enkya omulungi, mutwale ku St. Michael Educational Center, bali Kiwanga Mukono. Tulina Twinex International, bali wali e Bulaga. Gwe omuyimbi genda mu Plan B Records. Kati tulina Kikaya College and Vocational School. Omulimu nga gukubuze osobola ogenda mu Kikaya Vocational School n'oba ng'okolayo course ey'omutwe ey'obudde obutali buwanvu, n'obeera ng'osobola okubeera nga olina ky'okwasayo. Nze ndina mu OB wange Sebabenga Samuel, we twamala senior 6 na Mugongo mu 2010, ye muntu ndowooze eyasomera amasomero nga 10, naye nga asomera amasomero agayigiriza course ez'omu mutwe, naye nga buli waasomye amalawo ekinene ennyo ttaamu. Yali talina ssente, naye nga kino kyakozesa, naye nga amaanyi ge gaali mu kukwata, nga buli waagenze ajjawo ekyo. Ttaamu eyo emumala okubeera ng'atandika obulamu, and now he is successful. Kale katugende mu luyimba lwaffe abaabya ennyimbe olwa Angel Sekandi Gasuza. Kale akambaagalize olunaku olulungi, naye nkusaba nti sigala ngo ongoberera, tubeere ng'ate tusobola okuweereza ebirala. No.